Okay, balamusizza ko nnyo mwenna bannayuganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala Mukama Katonda yeebazibwe. Yenze Sama. Video eno nsaba oginsharingireko bw'oba ng'oli munnayuganda. Ginsharingireko ko gwekikwatako ne gwekitakwatako. Ayinza okubanga si abyabufuzi abasinga ng'endowooza yaabwe bweri oba nga bwe bakitwala. Eno video ekwatako buli munnayuganda. Olunaku olwaleero lubadde lunaku lubi gyendi kankitwale bwe ntyo nnyo gyenkomeza. Waliwo omwami bamuyita Mwami Museveni. Nyinza obutamuyita president kubanga ebikolwa bya Mwami Museveni president aba yalondebwa abantu era aba ali presentinga abantu. So bwe muyita president mba nnimbye era ne maaso ga Katonda mba mubi. Waliwo ekikolo kikwedde olwaleero eky'obutemu. Tumanyi nti batemu bazze bakikola bulijjo. Nate kyaleero kisusse nnyo. Baganda bange bannayuganda basibo ne bannyabo. Mwami Museveni ayina ennyonyi eyagulibwa dola millions za dola empitirivu ku ssentebe w'omusolo. Era weeri ku kisawo ky'entebe ebeera etudde buli lunaku. Naye abagifuga basasula buli mwezi ssente z'omusolo empitirivu. N'abagikolamu basasulwa ssente z'omusolo empitirivu. Era buli mwezi ennyonyi eyo esitula negenda mu Amerika okukolebwa service. Obe mutambuza oba temutambuza enokolebwa service. Mwami Museveni banga liyise mabega abadde akozesa ekkubo lya Entebbe Express Highway nga gwa ku Northern Bypass nayita ku kitebe kya NUP n'agwe Nakasero. Nga mumanya amakubo ge Uganda balisiba era Northern Bypass nga takyaswaliyitako ng'ebinnya bisusse. Ne basalawo okubanga bamuyisa emunyonyo n'agwe Gaba n'agwa ku Arena Mall n'alyuka agwa Nakasero. Olunaku olwaleero basibye emmotoka okumala essaawa nnamba nga teri mmotoka etambula. Abasajja be bakifeesi be nga tewali akkirizibwa kutambula. Mmotoka ezo zaasiba mwe muli ambulance, mwe muli emmotoka eza bulijjo ze tuyinza okuyita eza buyonjo. Mubeeramu abantu abayina ebizibu by'enjawulo. Ku Arena Mall mmotoka ne zisibibwa. Wabaddewo omukyala nga ali mmotoka ya bulijjo gye tuyinza okuyita eya buyonjo. Abadde mulwadde maama. Basibye ekkubo okumala essaawa nnamba nga ali ku Arena Mall awo. Nga kasadde agenda Nsambya kufuna bujjanjabi. Abadde bubi nnyo. Omukyala akutuse. Bannanga akutuse n'afa. Nga basibye Museveni ayitewo okumala essaawa nnamba nga tajja. Abaana b'omukyala bavuddeyo ne bakuba enduulu ne bakaaba. Abasirikale badde bagenda na bakuba masasi kufuluma mu mmotoka nga Ssaabatemu ajja. Suga mulundi ogusoose kyali kyapeninzeeko ebwayise. Era nga basibye mukyali yagenda mu ddwaliro ng'ava ku Referral Hospital ey'Ekawempe nga Ddamulago. Maama yafa n'omwana we n'afa nga basibye omukulu ayitewo. Lwaki nsoose ekyennyonyi? We know nti Mr. Museveni abba buli omu akimanyi. Takyina kyagenda kukola kipya. Twebuuza ennyonyi eyo lwaki tabba n'agiteekamu amafuta ku ssente zabbe z'omusolo n'emusitula n'emujja Entebbe n'emutwala e Nakasero. Okusinga abantu okuluzinga obulamu bwabwe kubanga Museveni basibye ekkubo ayitewo. Museveni oyina bulamu ki obusinga obannayuganda? Kyogamba obulamu bwa muwendo nnyo okusinga abaana booleseza maama waabwe. Gw'osazeewo kati bannayuganda obatte mu buli sitayiro. Bagana okufa amasasi afiire mu kkubo ng'agenda mu ddwaliro. Anita Amongo oli maama. Oyinza okuba nga weekubakuba ekizigo leya ne zisiimuka naye osigala oli mukyala. Osigala oli maama. Bamemba ba Parliament. Baganda bange. Eno ensonga tuveeyo tugyogereko. Museveni akozesa ennyonyi gye yagula ku ssentebe w'omusolo alekerawo okusiibanga amamotoka ali mu kusaanyawo obulamu bw'abantu. Tutegedde ono leero ne waliwo n'abalala abafa nga tebalina n'amaloboozi gayinza kujja abantu 10 kulya kigenda mu maaso. Tuyimuke ku lw'ensi yaffe, tulwanirire ensi yaffe. Bino tebigenda koma
mpaka nga Museveni akomye getukaye gamala bosse bamala bossi be bamala gwe mukisa gwe tuyina okwenunula 2026 kasitaatule mabwati bwe papa Bannayuganda protest vote kasitegaana okuba nga tukyusa bino mwenenyanga mwekka for God and my country.